Tukwebaza okubanga okyekumiddeko Bukedde TV1 tukomyewo n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tukiguddewo n'abasawo abasoma obuzaalisa b'ennyamivu olw'ebikolwa eby'okubatulugunya ssaako n'okukubibwa bakama baabwe ebibatuusibwako. Bino babyogedde bwe badde basisinkanye mu nsisinkano ebadde wali e Kagadi. For nurses and midwifery balaze okunyolwa olw'ebikolwa eby'okubatulugunya n'okubakaka ebikolebwa bakama baabwe gye babeera basindikiddwa okugezesebwa mu malwaliro. Mukuba ali ku training kati agamba kati ono anaanyamba kigwe bakuba ali ng'omwana wa primary omwana wa secondary. Moses Bagumanga ye president w'ekibiina ekigatta abayizi abasoma obuzaalisa ne bannansi yayasanguza bino mu kuggalawo olusirika lwabwe olumaze ennaku 3 nga luyindira ku St Ambrose Institute of Health Sciences e Kagadi. Measures nyingi zebayinza okuhandolingira muki ensonga z'omwana ate tulina measures already Nursing Council UMNEB bayina engeri gye bahandolinga ebintu bino si byakuvaayo n'okwata obusungu n'okuba omwana n'omwasa omutwe n'omukuba kibooko. Ebyo bintu tubivumirira nnyo. Agambye nti abayizi bangi naye yennyini baali bakubiddwako nga bali mu kugezesebwa kyagambye nti kyonoona omulimu gwabwe n'ekifaananyi kyabwe. Birungi Harriet Nsamba ng'ono mukugu mu minisitule y'ebyenjigiriza mu by'emikono asabye abasoma obusawo n'obuzaalisa okunywerera ku mateeka agabafuga era beewala emize. Critical and creative thinking for the good of your institutions and the country at large. Dukanye ettendekero lya St Ambrose Masereka Imeriyo asabye gavumenti ewandiise abasawo abalala n'okuggulawo amatendekero amalala n'okuwagira gag'obwannannyini gayambeko ku gavumenti. Recruitment of students versus the qualified staff. Many higher training institutions face a challenge of qualified staff. So I would request that the government would open space for many schools that can able to train tutors so that we increase on the number that will be available for most of the schools that are now opening. Tusomye ku bintu nga how to twize ku bya tetanus to ebintu bya bulijjo tubadde tusomere ku ssomero but now tutandise okufuna engeri amasomero agala gye babi presentingamu. Andrew Musinguzi yakusakidde degree ino.